Enda gezaako mujeba lako jemutusa kengalo nange ndi bulungi jendi waliwo buzibuzibu abatamanya nga bali mu network abagala jijjako naye akakodyo kabwe kamanyi kujja kula yinyo lemekola byona kukola na pesi yo jidde munaye ekyo si kyekikulu iwe twayimanyira tulwanye entalo myaka mukaga ekyo si kyekikulu nsoka bukuzaako mwenna mbalamusezako banayogana mwanaje muwangale bali mu America bali kibuga nesaza bali mu Canada bali kibuga nesaza Bungereza bali mu kibuga nesaza abali kusemazinga mbalamusezako semazinga Asia Middle East nemu Africa mfundikira ndi mu Uganda manamba la museza ko banyabana basibu mwenda banagira mbije basabale banava owabaka bakabona obuli mu Uganda mbagala nnyo kati mfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kisonte bembala museza ko mwana kaswete muri bulungi tugenda genda ku speed ya iri orenso kabageza ko jikwata mujala bajikwata mukatumazo tambula ekyo se kyekikulu kubanga pesi gye baagala okunzija ko ategensi ngo kutegeera kati awo njala tugende tukulukute bwene ibe ganye tujja genda Fred kajubitu nsobole jikola mpaka saa mwendo gw'ekiro kitegede bulungi so jikola mpaka saa mwendo gw'ekiro nga bwe njikola emojije we nkola emojije ekyo si kyekikulu alright bwe maro babo za kungira kusaba sharinga video eno oyina option y'abantu 10 sharingira ko mwenda emwesigado kite ku account yo then tuloka tukulukute bwe maro gisharinga nsaba mpita abantu bano wamanga nsaba mpita akachiko akakwasaganya byokulonda mu national platform ompite ba register bona ba national platform okwetole gwanga yonna on tag ngirwa mpite president wa Kyagulanyi Ssentamu bere katambi kano bomala kompita president jalo mpitire mu 7 yeke nyini n'abantu bere katambi kano nsaba mpitire mudumizi wa CMI no wa ISO n'aba amaje babere ku video eno kubanga byengendo baganja ala biulize bulungi nnyo nsaba mpite ba comrade mu nebo tukola mulimo gwego mubagala ku social media platform zonna mbeta agambere katambi kano nabyenjagala bagambi uli bulungi nnyo rensonga waliwo ekitatambula bulungi nnyo ngenda kuyisa obulango bugenda kwera busatu then tugende mu maaso maro basomera obulango buno busatu bwokabwa struggle then tugende mu maaso akalanga kasoka kasomboye kati kasoma kunga the Swedish diaspora kunga open discussion empowering people to be reliant in the struggle